Ate poliisi enansana ekubye amasasi mu bbanga okugumbulula abantu abadde baagala okuggyawo omulambo ogw'omuwala eyakubiddwa ekikomera ky'omugagga bw'atyo n'afa. Bino bibadde Kabumbi enansana municipality. Akawungezi koonako olegula ekikangawa kyagudde ku kyalo Kabumbi enansana ekikomera eky'omugagga bwe kyagwidde omuwala Pauline Najjulu emyaka 20 yabadde agenze okugulira omwana w'emyezi 6 amata n'afiirawo weetuukiddewo ng'omulamu gwa Najjulu guteekeddwa ku mabbali oluvannyuma lw'okugujja mu bifunfugu by'ekikomera ekyamuguddeko. Abantu beetogeddeko n'abatubulidde nti ekikomera kino kibaddeko ennyaafa naye ng'omugagga bamutegeezaako ddala n'abakulembeze b'enansana baatuuka n'okukiteekako laama ng'omugamba akimenyewo naye si yo gwa nagamba. Ekisenge kino kirudde ebbanga ddene nnyo nga kirimu kulaaka naye nga bamugamba ekisenge kino akimenye wazimbewo ekirala naye nga abadifensi bwe batuukawo abagamba bamugulye sementi talina ssente. Ab'engenda z'omugenzi okubadde nnyina Jennifer Nakagi n'ekitabo gy'emusaka wakati miranga batubulidde engeri gye bafunye amuligo okufa ku mwana waabwe. Bangambye ekikomera kikoze eki kimukubye ne mugamba olimba nagamba kimukubye era nyimusa buyimusi kitawanye kukwata kintu kyonna. Bamuwunyingadde ne bakiteekako X ekikomera ekyo era kiriko X n'ebbaluwa zina ne kanso yajja n'ekiwandiikako omusajja yagaana omumenya ekikomera. Wano abatuuze batandikidde okwegunga bagamba nti omulambo poliisi erudde okugujjawo era ne baagalidde okusitula omulambo baguyingiza mu kikomera ky'omugagga nayo ne banukuza n'amasasi mu bbanga. Oluvannyuma kabanga lya poliisi etuuse ne basitula omulambo ne baguteeka mu mmotoka ne bagutwala mu ggwanika emulago. Twogedde okunaamukuba nti okubadde ne kansala municipal Nansana Shema Kavulu n'abatuuze ne batunyonnyola ebibaddewo. Kyonnaku kyekikomera bajja ne bakiteekako X ekyali kiraga nti kiri mu mbeera esobola okugwa naye ate ekyennaku nannyini kitundu talina kye yakola kutulaba nga asuula ekikomera oba ateekewo ekirala. Ndi musajja muzimbi tosobola ozizaako bbiimu womala oyisaako bbiimu noseka kukozesa ezisembayo noyiwako ettaka kiba kikola nosobola kuyiwa nti ozimbe busimbi musingi kwamukagula okuba golina sente zo. Tuzzeeyo ku makya wagudde ekikangabwa kino ne tusanga bw'omugenzi Tone Mutumba n'atubulya bwe yakomye okwogerako ne mukyala we. Wali wange bamuyita Waswa mugamba sooka odduke ewaka bangambye waguddeyo obuzibu naye sibutegedde kuba siriiyo sooka oddukeyo gy'ombuulira kyekiriyo kyekigenda maaso era eyadde sinakubira essimuyo naŋŋamba nti kyalisinga kimukubye naye afudde. Meya wa Nansana Division Joseph Matovo yeegasse ku batuuze bamenye ekikomera kyasigaddewo okusobola okuyamba abantu abalala bayinza okufuna obuzibu. Kyewuunyisa n'okwewuunyisa nti poliisi yeeyekirya okuka ekizimbe ekyo poliisi yeddiriddeawo kitegeeza eri mu ddakiika emu ku bbiri okutuuka ku ssiini naye bwe tuba nga ekyamazima tetusobodde kufuna buyambi mu mbeera efaanako bwetyo ekyo nno kyongera okutulaga nti tuli mu matigga. Ab'enganda za Najjulu n'abatuuze bagenze ku poliisi y'e Kabumbi bayamba okubaddiza omulambo basobole okumuziika. Batuusa abo yakusakidde Gullen ku lwa Bukedde TV.